omulungi alaba ABS TV program amacha malungi senior Mike of Uganda amazi gusewo nebyemizannyo njala kubanga mbabuuzaako mwenna nti weekend yabagendedde etya amukulikeeyo sobola kubanga kyabadde fine nnyo ffe mu byemizannyo weekend yabadde mpanvu nnyo mwabadde ebyemizannyo bibadde bingi nnyo okuva mu departments ez'enjawulo bikonde mupiira so byabadde bingi nnyo olunaku lwaliro nzize nabyo kubanga mbikutuusaako nsonywamu katono Sekafa Senior Challenge Cup olunaku lw'omukaaga yasobodde okubanga agibwako akawuwo ono mu ggwanga lya Uganda yatasobodde okubanga tulaba ttiimu ya Uganda Cranes ng'eggulawo mpya ne ttiimu ya Burundi gweyasobodde okubanga ewangula goals adde 2-1 mwana mulenzi gwayita Fahad Bayo kutekane Bright Anukano wasobodde okubanga atebera ttiimu ya Uganda naye nga mwana mulenzi gwayita Cedric Lusalenga yasobodde okubanga atebera Burundi bote Uganda yasobodde okubanga yawangudde omupiira ogusooka mu Sekafa Senior Challenge Cup gwasobodde okubanga ekyaza omulundi guno wane waffe Kampala naye nga mu kibinja kyekimu ttiimu ya Djibouti yakoze amaliri aga 0-0 n'eggwanga erya Somalia ogwo tebasobodde okubanga balaba katimba k'abannaabwe weewute gwasobodde okubanga gutambula naye nga olunaku olwaleero twakubanga tulaba Somalia etukana ttiimu eya Uganda ate nga ttiimu ya Burundi era kubanga tukana Eritrea juka ekibinja kino kirimu ttiimu ziri 5 Uganda, Eritrea, Somalia, Djibouti kwetekane Burundi so kyovula nti emipiira tujja kubanga kyo ekibinja kyako n'emipiira mingi ko kusinga ku kiri ekibinja ekyala ekireka nekibeera bwe kiti nti ttiimu ezimu tezasobola kubanga zijja kito kisobola kubanga tekibalansinga nti DRC Congo teyajja timu ya Rwanda nawe tiyajja kwetekane Ethiopia zagana okubanga zijja mu mpaka zino za Chad naye nga group binga kyasobodde okubanga kitambula timu ya Sudan yasobodde okubanga ekola amali ag'emu ne Zanzibar ate kwoteka Kenya nasobodde okubanga ekuba Tanzania golo yabadde emu ku bwerere kyekibinja kijja kubanga kiddamu olunaku olw'enkya nga bwe kigenda okubanga kitambula mu mpaka eza Sekafa ate nga tugenzeeko mu Fadram nga kyasobodde okubanga kitambula semi-finals zasobodde okubanga ziggwa nga timu ya Acholi yakubye timu ya Bugisu golo yabadde mu ku bwerere mwana muzira Okero wa Vipers ali muzibu nnyo kubanga kati ye top scorer na wazine mpaka alina golo 8 so ogola akuba nyingi naye nga ate omupiira omulala gwabadde wakati wa Lango kwetekane Bukedi era Bukedi nasobola okubanga yawangudde omupiira golo yabaddemu ku bwerere kati finals wali mu kisaawe kya Akibuwa zigenda okubanga zibeerawo nga timu ya Acholi ng'etukana timu ya Bukedi nga zinasobola okubanga zitambula mpaka za Fufa Drum side zeyo nga tugenzeko mu CAF Champions League nga jasobodde okubanga gitambula emipiira timu ya AS Vita club yasobodde okubanga ekubwa Raja Casablanca golo yabaddemu ku bwerere timu ya Al Ahly yakubye timu ya Al-Hilal goals adde 2-1 ate timu ya Esperance yakubye timu ya Cabiero golo yabadde emu ku bwerere Petro Atletico yakubye timu ya Gulda Maliga M ne timu ya Alga ate Platinum yakubiddwa timu ya Etoile Sahel goals adde 3 ku bwerere ate timu ya Zesco yakubiddwa TP Mazembe goals adde 2-1 Wydad yakoze amaliri ga 0-0 ne timu ya Mamelodi Sundowns ate Zamalek ne kuba timu ya Premier de Augusto goals adde 2-0 timu ya Enyimba yakubye timu ya San Pedro golo yabaddemu ku bwerere kwoteka timu ya Al Masry yakubye timu ya Enugu Rangers goals adde 4-2 ne timu ya Horoya yakubye timu ya Al Nassr goals adde 3 ku bwerere empaka za CAF Champions League juka mu timu y'eggwanga Uganda fere twakiikirirwa olwensonga timu ya KCC yasobola okubanga ejjibwamu nga tugenzeko Bulaya league nga zasobola okubanga zitambula nyakubanga tatako ne French League 1 wabadde empira gyabadde mingi nnyo okuva ddala ku lunaku olwokutaano timu ya Lille yasobola okubanga ekuba timu ya Brest golo yali emu ku bwerere timu ya Names yakubwa timu ya Lyon goals ali 4 ku bwerere ate Montpellier yakubiddwa PSG goals adde 3-1 ate timu ya Monaco yakubwa timu yakubye Amiens goals 3 ku bwerere ate timu ya Nice yakubye Metis 4-1 timu ya Strasbourg yakubye Toulouse 4-2 ate timu ya Reims yakubye Saint-Etienne goals 3-1 ate timu ya Nantes yakubye timu ya Dijon goals emu ku bwerere kwotekane Marseille yasobola okubanga ekuba timu ya Bordeaux goals adde 3-1 mu mpaka eza French League 1 ate nga tugenzeko mu German Bundesliga yabaddeyo katembe yokubanga olunaku olwokutaano Frankfurt yakola amaliri aga bibi ne timu ya Hertha Berlin Borussia Dortmund nekuba timu ya Düsseldorf goals adde 5 ku bwerere timu ya Borussia Mönchengladbach yakutte timu ya Bayern Munich negikuba goals adde 2-1 so Bayern bintu bigitambulira bulungi nnyo mu league kati bali mu kifo kya mukaaga
timu ya Borussia Mönchengladbach ekikulembera kino ekibinja ne badilwa timu ya Leipzig. So Bayern bagoba omutele City nakubanga batambulira bulungi nnyo olw'ensonga timu mu league te performing bulungi nnyo luli mabega ko bakuba timu ya Leverkusen kati bakubidwa timu ya Borussia Mönchengladbach so nga ekitusobola okubanga kitambula nenga Augsburg yakubye timu ya Mainz goals at 2-1, timu ya Rasenburg Sport Leipzig yakubye Hoffenheim goals 3-1, timu ya Freiburg yakubye Wolfsburg goal emu ku bwerere ate Bayern Leverkusen nekuba Schalke 2-1, timu ya Union Berlin nekuba timu ya FC Köln goal 2 ku bwerere ate timu ya Werder Bremen yakubidwa timu ya Paderborn goals emu ku bwerere nga tugenza ko mu Serie A bannaffe aba Inter Milan bakola amalira ga 0-0 ne timu ne Roma ate Atalanta yakubidwa timu ya Hellas Verona 3-2 ate timu ya Udinese yakoze amaliri agemo ne timu ya Napoli, timu ya Lazio nekuba timu ya Juventus goals 3-1 mpira yagobe kito wasodo kubanga kitambula Juventus yasemba bakola amaliri ne Sao Paulo za goals 2-2 mu weekend ya eri yaita kati basodo kubanga kuba timu ya Lazio goals 3-1 ebito yatambalidde bulungi naye Ronaldo yasodo kubanga kuba goal mu dakika ya 25 nite yabasodo kubanga bamala Ronaldo yakoze amaliri ga 2-2 ne timu ya Genoa, Sao Paulo nekola amaliri ga 2-2 ne timu ya Cagliari, Spal nekuba timu ya Brescia emu ku bwerere, Torino nekuba timu ya Fiorentina 2-1, timu ya Sampdoria yakubidwa Parma goal yabaddemu ku bwerere kwotekane Bologna nekuba timu ya AC Milan goals 3-2 bwekyo kyasobola okuba kitambula mu league ey'abaana aba Italy. Tugenze ko mu Spanish La Liga aja sodo kubanga gitambula Real Madrid yakubye timu ya Espanyol 2 ku bwerere, Valverde Verani kwotekane mwana muzigata Benzema basodo kubanga bagitebera ate Granada CF nekuba timu eno ya Alaves goals 3 ku bwerere, Levante nekuba timu ya Valencia goal 4-2 ate timu ya Barcelona nesobola kubanga kwa timu ya Rio Mallorca goal 5-2 Gwaita Messi yasodo kuba ko abanafa aba Spain moto yasodo kubanga ekomekerezebwa weekend eno tugenda ko Premier League nga yasodo kubanga etambula nayo kyabadde kijjo binyo saa mwena dakika 45 Chelsea yasodo kubanga esuma tukali ku Goodison Park timu ya Everton yasodo kubanga bakwata goals 3-1 mwana mangata Richarlison Calvert-Lewin nasodo kubanga ku goals 2 Kovacic yasodo kubanga ku timu na Chelsea goal yabo Everton yemu ku timu ezina abazanyi abalungi era basodo kubanga bavuganya ku Premier League oba mukale mu top 4 top 6 ebisfoya top 6 naye coach simanyi alekini yakubako goals ba debili Lucas Moura nakubako Son kutekane soko basodo kubanga bateba timu ya Tottenham Hotspur abangula mpira gwa sosenga mulinyo ngali in charge okubanga taramutera mu goal wa Denem aso jasodo kubanga kimutambula. Watford yakoze amaliri aga 0-0 ne timu ya Crystal Palace kwoteka ompira ogabadde onakola mukago gwa sembyeyo Manchester Derby mpira gwabadde muzibu nnyo ku luda lwa timu musajja kwa Pep Guardiola olwesa kwa timu ya Man U yasodo kubanga mukwana mu goals ade 2 kuwemu Man U emipira kuba top big 6 era bikanti yefudde kirala nnyo kubanga kakaso kubanga yakwangala empira giri 3 nakola amaliri ya mpira 2 kwa abasajja abo abanene so balaba nti ba performing bulungi. Rashford kwetekane Marshall basodo kubanga batebera timu ya Man U nenga Otamendi yasodo kubanga batebera timu eyo ya Man City nenga umupira ogwo musajja gwaita Fred yasodo kubanga bamusosola mu kuba mukubye obucupa awo ampira gwali bulatero kubanga gwa ne bagambye babadde basosola musosole olesonga ati mumogo mpira kwe incident yabereddewo babadde basagwata yeselinga dibona babadde bageza mu kone yo kubanga balete kona ne tebasodo kubanga bamufaako ne ye Fred basodo kubanga bamukasukira ebintu so banafa ba FA bavudde basodo kubanga bakwata abazamu kuba bagizi ba timu ya Man City musajja basodo kubanga matukiza manyage ne akajiri ana mu 3 yasodo kubanga alibera involved moyo instead okubanga kasuka buchupa so cyabade kirungi nenga timu ya Man U display nungi nnyo ompera basodo kubanga ba improvinga ndanga bazanya ku timu zinenene so ngati baina engage bakwata mu counter attacks ezo zibadde za manyi nyate singa basigade bakola ekintu ekyo kakasuka badde baina n'obusobozi okuba timu ya Man City goal nga nya kwemu akuba so ngati badde baina engage bajisobola kubanga baji pressinga so bata Rashford yefudde kizibu nnyo kwezo timu enene naye musole bata Fred so kubanga obusapusa performance yenti badde ne performance ennungi naye era Nwani Bisaka yabadde ne performance ebadde singa engage asobola kubanga out matching musole bata Raheem Sterling yabadde ya mutawana nnyo nga sanyita mu wekyusizo naye naso okubanga kyatambudde wekyo Sterling gwe gwamubuuza dakika 9 nga Bisaka gulabako ekayeka
ku mulwange yabadde omuzannyi w'olunaku Eloni Bisaka yabadde akola ekintu kibadde kirungi nnyo so ekyo kisasobola okuba nga kitambula mu mpaka ezo za Premier League nga Man U esobola okuba nga ewangula omupiira ogwo gooza adde 2-1 nga tugenzeko maaso Premier League nga jasobola okuba nga gitambula olunaku olw'eggulo Aston Villa yasobola okuba nga ekuba ttiimu ya Leicester City gooza adde 4-1 Leicester City sajja bagenze emipiira giri 9 nga bawangula buwanguzi Vardy yasobola okuba nga kubako gooza badde 2 kwotekana ne Kelechi Iheanacho ne Evans yasobola okuba nga bateba ttiimu ya Leicester City aso kubaga Liverpool basinga obone buli munana wakabaka mu kifo ekyo kuje balimu nenga timu ya Newcastle yakubye Southampton goals ade 2-1 timu ya Norwich ne kugwa timu ya Sheffield United goals ade 2-1 timu ya Brighton yakola amalira ga 2 ne timu ya Wolves Diego Jota yasodo kubanga anunula banafe bana Wolves baade babatutte ngompira bagenda kubanga baguba wangula konenga onako lwalo tina timu ya West Ham ebanga tukana timu ya Arsenal bali ku London Stadium Arsenal tujja Global Holding yokandana sababu kwa wazanyo mpira gona kwa walio nenga West Ham akasala batamika Antonio kotekaja kaulusheya ne Winston Reid bagamba bali fit okubanga bazanyo mpira gona kwa walio senga koja nabanga barozeza ku Manuel Pellegrini okubanga ba mpira gona kwa walio nenga Manuel Lanzini kotekana Fabianski boto bagenda kubanga babera ku mpira gona kwa walio songa anti balina obuvune nga tukero kubanga kitambula nenga tugeza ku head to head mpira gona tukusubira oba kubadde guberawo timu ya Arsenal balina ompira just bakawangula mpira guli gumugwa kagoka ku mipira ena jwasonbyo kubanga bakyala ku tsao kino kya London Stadium bakubidwa ompira guli gumu ne bakola amaliga mpira ebiri so balaba nti sibakyaza balonyo ku kino kisaawe mungeri yemu Arsenal basodo okubanga balemererwa okubanga bateba mu mipira gyabe gisembe ebiri nga kyalida timu ya West Ham basemba okubanga bateba mu mpira guno 2-16 we basodo okubanga bawangola timu ya West Ham goza 5-1 Sanchez amala kubeko hat-trick ko go mpira nenga mu ngeri yemu timu ya Arsenal bebasize okubanga ku timu ya West Ham emipira 29 kutanga Premier League nebeerawo Arsenal isinze okubanga ekuba timu ya West Ham twali ya Premier League ndalanyo ebadde joze timu ya West Ham okusinga timu ya Arsenal mungeri ya timu ya West Ham tebalina win yonna mu mipira gye waka basodo kubanga mu mipira ena egisembe baluzizeka ate isatu nga bakyaziza emipira waka ne bakolako amaliri ga mpira gumu so nabo performance yabe sinonjo adenga timu ya Arsenal sinkyaze nonje nyo kubanga Arsenal bali mipira mu era tebabangula ade no mpira no gumu era kiro kyasemba kubawo mu mwaka gwaloko mu Lwenda 7 nga Terinero yali abatendeka bwe bagenda eje mipira nga tebawangulako wadde no gumu so bwe kito saso kubanga kitambula mpaka eza Premier League unako lwayo tikira kubanga kitamba nenga ne fight Anthony Joshua yasodo okubanga ajiwanga kuba Andrews mpaka bye bikonde mu heavyweight ngawo yasodo okubanga kitambula nya kubanga nkutera waneno Princess Agatha abenga yongera ne program amacha malonji anze senior Michael of Uganda takomera mpera